atya bwava mu kilasi musindike mu ofisi yange kubanze mu fayiro ye sibirabamu. Okay kale Excuse me, Master, may I come in? Yes, come in. Thank you. Good morning, Eche. Good morning, how are you? I'm fine, thank you. Muzad. Wanje master. Nsali shukura. Kale naye nzizera pasiri musanyufu nenga sankusanzeewo. Nsali shenyo kula. Kale. Je baleko. Kale. Waliwo omutero. Waliwo obuzibu. Buzibu kyati. Omwana nakamuleta ku ssomero. Yes. Wiki yakawereyemu. Kwa hiyo ono namuleta eri wiki eri yagwa. Kati jjo ku Sunday jjo. Twa nageze okulaba nga mulabira waka. Ngakomyewo. Yes. Pass out ajirina. Ndaga say Edmaster go signies. Yeah. Ushegete. Na yenze nga jajje waka nga sikimanyinako tewakubye ku simu tewaba mwana wuyo mbubaweereza. Kati omwana ono wabwala watyewo abajja mukubo n'atatukaka nze yamuleeta ku ssomero ate wabadde omufulumya tonkubidde simu kuŋŋamba nti omwana wuno akoma olw'ensonga bweti ne bweti okitegedde kakati ng'ajja ku birthday eyabadde waka pate ya muganda wo omuto nga kyekimukomyawo nga kitoŋŋambye ekyo si ekyamukomezaawo sente Exactly. yagambye kenyini wamugambye anone sente era namukoledde paasi ng'ajja kuleeta sente. When did I tell you ntino jangu onone sente nakigamba ddi? Daddy, I thought maybe you thought. Yes, it's okay. Kale senga zibadde school fees. Yes, school fees. Akoma wati yanga nzitegedde nti owaayo omwana wuyo muweereza. Yatugambye wangambye otya wangambye nti nno mumaze okwogerezeganya ne metron muwuliziganyiza ne daddy ogenda kakunona school fees era I signed the gate pass ng'ogenda kunona sente. Yakomyewo ku pate birthday nze erya school fees kyogamba gongamba nti school fees yesu olunaku lwaleero mwabadde temuna communicatingako naye ate nanzizenga nnyomba ekinyombesa mwana kujjaka ng'alina pass out kuliko omukono gwo nga nze jjajje waka sitegedde kati nze nsayininga twetaaga sente ku ssomero yazze butereevu nangamba nva kwogera kati ne daddy ne metron twagala sente. Metron muyite nayogeddeko ne metron No. ekitegeeza walimbye bulimbi No, HM. ate tewalimbye nga tete tunayogerako na metron gwekasomuya school fees nga gwe omwana otabuti oyimbula sente tuzeetaaga. yes muzeetaaga kati nze njagala okumanya omwana wange engeri gyatambulamu okuva ku ssomero paka waka okuva waka paka ku ssomero era amasanyu ge nafunye bwe yaŋŋambye nti n'omuyise kubanga wagenda n'oŋŋamba nti kaŋŋende nzinoonye bwe yaŋŋambye wano nti n'omuyise I just sending sinnamuyitako gw'osayininga otya asusonkubidde essimu ti omwana wuuyo kati waba agenda mu makubo ge malala ng'akulinga school fees naye ng'agenda mu makubo ge malala tolina buvunanyizibwa. Obuvunaanyizibwa mbulina muzazi buwa bw'olaga nsonyiwa naye mbadde simanyi nti nsomesa musege nti nsomesa muyaaye nti wandeetera malaaya wandeetera nkucwa nkitegedde kati ndeetera omwana ku ssomero ateekebwemu empisa ogwo mulimu gwammwe kituufu ekyo kituufu naye naawe omulimu gw'ogweka kirabika tewagukola omwana bw'atandika okuva eri najjalimba omusajja omukulu nga nze nti nno nva kwogera na daddi n'onswaza bw'otyo ono simusobola gwe sikyakusobola muzadde kati we bituuse ono omwana wo tagwana kubeera mu ssomero lyange ajja kwonoona abaana abalala. Yes omwana oyagala akola atya oddeyo naye ewa kwetama yakatandika kati mukolere ki omwana olaba abuzaabuza mu myaka gino uniform nakagula mpya nakuweereza toilet paper byonna byetagisa byonna mbirese biri mu ssomero lyewano okitegedde ate ogabe nti omwana omugobako lyetamu yakatandika omwana omuyaye ono wabadde olazeewo omuyaye wulira kupate waŋŋambye waka wabaddewo pate ye yamulese gwe edimasa
toyogera kukyaguma mwana wange nakasasula ebintu tamu yakatandika byonna ndikusasudde sikulu fees neze half agenda kwonoona banne kati nze sikyamwagala ku ssomero lyange alina osoma talina gwagenda tagenda kuyingira tagenda genda mu kibiina